Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Baniriza nnyo ku mumbejja wa Yesu. Lift up your faith. Oiza amanyane dobazi hinza mumbejja wa Yesu enekesemu nga nebaza Mukama okumpa omukisa nate okwogerako eri abatukuvu beesirwa manyisirwa buyinza n'olwekisa ngulumiza Mukama. Mwasiza mutya era mwasibye mutya buli omu n'akaddeke gyali. Yes, nebaza Mukama nti muli balamu abalwadde mmanyi nti Mukama ye Katonda awonya ate agaba ekisa buli lunaku ekisa agenda kikuwa ekyokuwonyezebwa mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, abasibiddwa abali mu bizibu eby'enjawulo nzikiriza nti Mukama teri kyatajjaawo era agenda kusukkulumya olunaku olwaleero. Beera n'okukkiriza mu ggwe kintu kimu ky'oba okola mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yesu afiiriddwa mukwano, nsaba Mukama akunyigira ekiwuddo ekyo akofuuke ye yaba atuulawo oli mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ye mbaaniriza nate mu lunaku olwaleero mu Bible reading yaffe negattaako buli lunaku tubaawo ne Bible reading, tubaawo ne programs ez'enjawulo. Nzikiriza Mukama nti tugenda kuddamu tuyimirire nga bwe twayimiriranga luli mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Olunaku olwaleero tuli mu Judges oba Ekyabalamuzi. So muneegatteko nga tusoma mu linnya erya Yesu Kristo. Tolemererwa mukwano kubeera ng'oyimirira wamu nange. Tuyimirire wamu tuyige ekitabo kya Mukama, tubikkulirwe obuziba bwa Mukama. Tokkiriza mube kukulemesanga. Nedda, leka owulirize obuziba bwa Mukama oveeyo nga obuyize bajjajjaffe batambulanga mu linnya erya Yesu Kristo. Kale katukawula omwoyo omutukuvu. Mwoyo wa Mukama Taata tukwaniriza ddade. Jangu ofuge mu kitabo kino. Jangu tubikkulire obuziba bwo mu linnya erya Yesu Kristo. Jjawo okutegeera kwaffe, jjawo amagezi gaffe, enfumiitiriza yaffe. Leka omwoyo gwe omubi ogwanditomesezza okuyiga Mukama ogusisiggula ogutwale mu linnya erya Yesu Kristo omwoyo mwana wa Katonda omulamu. Mwoyo mutukuvu Taata kulembera nga tugenda maaso go era ofuge mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Amen. Essula ya 15. Naye olwatuuka ebbanga bwe lyayitawo nga bakungula eŋŋaano, Samusoni n'akyalira mukazi we ng'alina omwana gw'embuzi. N'ayogera nti, "Naayingira eri mukazi wange mu nju." Naye kitaawe n'atamuganya kuyingira. Kitaawe n'agamba nti, "Mazima mbadde ndowooza nga wamukyayira ddala. Kyenava muwa munno, muganda we omuto tamusinga bulungi? Nkwegayiridde mutwale mu kifo kye." Samusoni n'abagamba nti, "Omulundi guno ndiba nga siriiko musango eri Abafirisuuti gwe ndibakolera akabi." Samusoni n'agenda n'akwata ebibe 300, n'addira ebitaawuliro, n'abikwataganya emikira, n'ateeka ekitaawuliro wakati w'emikira kinneebirye. Awo bwe yamala okukola ez'ebitawuliro, n'abita okugenda mu ŋŋano eri mu nnimiro ey'Abafirisuuti. N'ayokya ebinywa era n'eŋŋano eri mu nnimiro era n'ensuku z'emizeyituuni. Awo Abafirisuuti ne balyoka boogera nti, "Akoze bw'atyo y'ani?" Ne boogera nti, "Samusoni mukodomi w'Omutimuna, kubanga yatwala mukazi we n'amuwa munne." Abafirisuuti ne bayambuka ne bookya omukazi ne kitaawe mu muliro. Samusoni n'abagamba nti, "Bwe mukola bwe mutyo, sirirema kubawalanako ggwanga ne ndyoka ndekera awo." N'abatira ddala nnyo nnyini bangi nnyo, n'aserengeta n'atuula mu lwatika olw'omu jjinja lya Etamu. Awo Abafirisuuti ne bayambuka ne basiisira mu Yuda ne bayanjaala mu Leki. Abasajja ba Yuda ne boogera nti, "Kiki ekibayambusizza okulwana naffe?" Ne boogera nti, "Twambuse okusiba Samusoni okumukola nga bwe yatukola ffe." Awo abasajja 3,000 aba Yuda ne balyoka baserengeta eri olwatika olw'omu jjinja lya Etamu. Ne bagamba Samusoni nti, "Tomanyi nga Abafirisuuti batufuga? Kale kino kiki kye watukola?" N'abagamba nti, "Bo nga bwe bankola nange bwe nabakola." Ne bamugamba nti, "Tuserengese okukusiba tukugabule mu mukono gw'Abafirisuuti." Samusoni n'abagamba nti, "Mundayirire obutangwako mmwe bennyini." Ne boogera naye nga bagamba nti, "Nedda, naye tunaakusibira ddala ne tukugabula mu mukono gwabwe." Naye mazima
tetuukutte. Ne bamusibya emiguwa ebiri emiggya ne bamulinnyisa okuva mu jjinja. Bwe yatuuka e Leeki, Abafirisuuti ne boogera waggulu bwe baasisinkana naye. Omwoyo gwa Mukama ne gumuggyako n'amaanyi, n'emiguwa egyali ku mikono gye ne gifuuka ng'obugoogwa obwokeddwa omuliro. Ebyali bimusibye ne biva ku mikono gye. N'alaba oluba lw'endogoyi olubisi, n'agolla omukono gwe n'aluddira, n'alussa abasajja 1,000. Samusooni n'ayogera nti, oluba lw'endogoyi entuumo n'entuumo, oluba lw'endogoyi lwenzisizza abasajja 1,000. Awo olwatuuka bwe yamala okwogera n'asuula oluba okuva mu ngalo ze. Ekifo ekyo ne kiyitibwa Lamasuleki. Ennyonta n'emuluma nnyo n'akaabira Mukama, n'ayogera nti, otuwadde okulokoka kuno okunene n'omukono gw'omuddu wo, ne kaakano ennyonta enenzita n'engwa mu mukono gw'abatali bakomole. Naye Katonda n'ayasa ekinnya ekiri mu Leeki, amazzi ne gavaamu. Awo bwe yamala okunywa, omwoyo gwe ne gumuddamu n'alamuka, kyerwava lutuumibwa erinnya Enkakkole oluli mu Leeki okutuusa leero. N'alamulira Isirayiri emyaka 2 mu nnaku z'Abafirisuuti. Essula 16. Samusooni n'agenda e Gaza, n'alabayo omukazi omwenzi, n'ayingira gy'ali. Ne babuulira ab'e Gaza nti Samusooni atuuse wano. Ne bamuzingiza ne bamuteegera mu mulyango gw'ekibuga okukeesa obudde. Ne basirika ekiro kyonna nga boogera nti, obudde bukye tulyoke tumutte. Samusooni ne yeebaka okutuusa ettumbi, n'agoloka mu ttumbi, n'akwata enzigi z'omuzigo gw'ekibuga, n'emifuubeeto gyombi, n'abisimbulira ddala byonna, era n'ekisiba, n'abiteeka ku kibegabega kye, n'abitwala ku ntikko y'olusozi oluli mu maaso g'e Kebbulooni. Awo olwatuuka oluvannyuma n'ayagala omukazi mu kiwonvu Soleki, erinnya lye Derira. Abakungu b'Abafirisuuti ne bayambuka gy'ali, ne bamugamba nti, musendesende olabe amaanyi ge amangi mwe gasibuka, era kwe tulisinziira okumusobola, tumusibe tumujeeze. Naffe tulikuwa buli muntu ku ffe ebitundu ebya ffeeza 1,000. Derira n'agamba Samusooni nti, nkwegayiridde mbuulira amaanyi ge amangi mwe gasibuka, era ekiyinza okukusiba okukujeeza. Samusooni n'amugamba nti, bwe balinsibya enkolokole embisi omusanvu ezitakaze, ne ndyoka nfuuka omunafu, ne mba ng'omusajja omulala. Awo abakungu b'Abafirisuuti ne bamuleetera enkolokole embisi 7 ezitakaze, n'amusibya ezo. Era omukazi yalina abateezi abaabeera mu nju ey'omunda. N'amugamba nti, Abafirisuuti bakuguddeko Samusooni. N'akutula enkolokolo ng'omuguwa gw'obugoogwa bwe gukutuka nga gutuuse ku muliro. Awo amaanyi ge ne gatategeerekeka. Derira n'agamba Samusooni nti, laba onduulidde. Era onnimbye, kaakano nkwegayiridde mbuulire ekiyinza okukusiba. N'amugamba nti, bwe balinsibya obusibya emiguwa emiggya egitakozesebwanga ku mirimu, ne ndyoka nfuuka omunafu, ne mba ng'omusajja omulala. Awo Derira n'addira emiguwa emiggya n'amusibya egyo, n'amugamba nti, Abafirisuuti bakuguddeko Samusooni. Era abateezi baali bali mu nju ey'omunda, n'agikutula ku mikono gye ng'ewuzi. Derira n'agamba Samusooni nti, okutuusa kaakano onduulira era onnimba bulimbi, mbuulire ekiyinza okukusiba. N'amugamba nti, bw'onooluka emivumbo egy'oku mutwe gwange 7 n'engoye ezirukibwa. N'azisibira ddala n'olubambo, n'amugamba nti, Abafirisuuti bakuguddeko Samusooni. N'azuukuka mu tulo twe, n'akwakula olubambo lw'omuti ogulukirwako n'engoye ezirukibwa. N'amugamba nti, oyinza otya okwogera nti nkwagala, omutima gwo nga teguli nange? Wakanduulira emirundi gino 3, so tonnambuulira amaanyi ge amangi mwe gasibuka. Awo olwatuuka bwe yamutayiriranga buli lunaku n'ebigambo bye n'amwegayiriranga,
obulamu bwe ne bwagala okufa ennaku. N'amubuulira byonna ebyali mu mutima gwe, n'amugamba nti, akamwano tekayitanga ku mutwe gwange, kubanga ndi muwonge eri Katonda okuva mu lubuto lwa mmange. Bwe ndiba nga mmwereddwa, amaanyi gange ne galyoka ganvaako, ne nfuuka munafu, ne mba ng'omusajja omulala yenna. Derira bwe yalaba ng'amubuulidde byonna ebibadde mu mutima gwe, n'atuma n'ayita abakungu b'Abafirisuuti ng'ayogera nti, mwambuke omulundi guno gwokka, kubanga mbuulidde byonna ebibadde mu mutima gwe. Awo abakungu b'Abafirisuuti ne balyoka bayambuka gy'ali nga baleeta effeeza mu ngalo zaabwe. N'amwebasa ku maviivi ge, n'ayita omusajja n'amwa emivumbo egy'oku mutwe gwe 7, n'atanula okumujeeza. Amaanyi ge ne gamuvaako. N'ayogera nti, Abafirisuuti bakuguddeko Samusooni. N'azuukuka mu tulo twe, n'ayogera nti, n'afuluma ng'obwedda ne neekunkumula. Naye yali tamanyi nga Mukama amulese. Awo Abafirisuuti ne bamukwata, ne baggyamu amaaso ge, ne bamuserengesa e Gaza, ne bamusibya enjegere z'ebikomo, n'aseeranga mu nnyumba ey'ekkomera. Naye enviiri ez'oku mutwe gwe ne zitanula okumera bwe yamala okumwebwa. Awo abakungu b'Abafirisuuti ne bakuŋŋaana okuwaayo ssaddaaka ennene eri Dagoni katonda waabwe n'okusanyuka, kubanga baayogera nti, Katonda waffe agabudde Samusooni omulabe waffe mu mukono gwaffe. Awo abantu bwe baamulaba ne batendereza katonda waabwe, kubanga baayogera nti, Katonda waffe agabudde omulabe waffe mu mukono gwaffe, era omuzikiriza w'ensi y'ewaffe eyatuttako abangi. Awo olwatuuka emitima gyabwe bwe gyali gisanyuse, ne boogera nti, muyite Samusooni atunyumizeeko. Ne bayita Samusooni okumuggya mu nnyumba ey'ekkomera. N'abanyumizaako ng'ali mu maaso gaabwe. Ne bamuteeka wakati w'empagi. Samusooni n'agamba omulenzi eyali amukutte ku mukono nti, ndeka okuwammanta empagi eziwanirira enju, nzeesigameko. Era enju yali ejjudde abasajja n'abakazi, era abakungu b'Abafirisuuti baali bali awo bonna. Ne waggulu ku nju kwaliko abasajja n'abakazi nga 3,000 abaali batunuulira Samusooni ng'abanyumizaako. Awo Samusooni n'akaabira Mukama n'ayogera nti, Ayi Mukama Katonda, njijukira, nkwegayirira, ompa amaanyi, nkwegayirira omulundi guno gwokka, Ayi Katonda, mpala n'eggwanga mangwago ku Bafirisuuti olw'amaaso gange gombi. Samusooni n'akwata empagi zombi eza wakati ezawanirira enju, n'azeesigamako, omukono gwe ogwa ddyo nga guli ku emu n'ogwa kkono nga guli ku ndala. Samusooni n'ayogera nti, nfiire wamu n'Abafirisuuti. N'akutama n'amaanyi ge gonna, enju n'egwa ku bakungu ne ku bantu bonna abaali omwo. Bwe batyo abaafa be yattira mu kufa kwe baali bangi okusinga be yattanga mulamu. Awo baganda be n'ennyumba yonna eya kitaawe ne baserengeta ne bamutwala, ne bamwambusa ne bamuziika wakati w'e Zola ne Esutawoli mu kifo eky'okuziikangamu ekya Manowa kitaawe. Era yalamulira Isirayiri emyaka 2. Yes, hallelujah, hallelujah. Bakulisaayo nnyo mu Bible reading yaffe. Twebaza Mukama Katonda atusobozesezza buli omu n'ayimirira wamu nange. Sirwamanyi sirwabuyinza nolwekisa ngulumiza Mukama. Afunyemu ekyokuyiga, nsaba Mukama atukiwunge mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu. Naye nga temwerabira nti ku mbejja wa Yesu tubaako ne puroguramu nnyingi mu linnya lya Yesu Kristo. Subscribing ompya, likinga, commentinga, sharingira ku banno mu linnya lya Yesu Kristo, Mwana wa Katonda omulamu. Taata ekigambo kyo tukiwunga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Leka tutambulire mu kigambo kyo, leka tukikoleremu mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Era omwoyo wa Mukama twala obufuzi, twala amatendo mu kigambo eky'olwaleero mu linnya lya Yesu Kristo, Mwana wa Katonda omulamu. Amina era amina. Mbagala nnyo naye nga Mukama yasinga okutwagala. Sigatenza omumpejja wa Yesu NKSM ku lw'obuweereza mpejja wa Yesu Lift Up Your Faith Altar. Shalom, 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 shalom. Ndawe ebiwonvu katukuleko ofuge tata
Tata wange nkuyita ye ofuge sebo katukuleko ofuge mu